Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala ng'ali wamu ne baminisita be wamu ne sipiika w'olukiiko lwa Busoga Dr. George William Mutyabule, omwogezi w'obwakyabazinga bwa Busoga Andrew Ntange n'abalala bakedde ku Bulange Mmengo gye basinkanidde Kamalabyonna wa Buganda. Abasoga bategeezezza nga bwe beegomba engeri Buganda gy'etambuzibwamu nga ensonga lwaki bazze okufuna ku magezi ku ngeri gavumenti ya nnyinimu gy'eddukanyaamu emirimu gyayo. Naikiriza nti akusinga okola ki? Olina okuyikiriza waayega byakola. Ife tukwegomba ino engeri gy'ogemyemu emirimu mu kingdom eno. Era tuli kwenda okwega ebintu bingi. Ife tuli ku iddaano nga tukoba nti levo gye muli saawa eno tugyegomba. Ife tutwidde ebizibu byo bitamusebo. Era ne baminisitazi bo tubona birungi byereere. Ono era yeebuuzizza Katikkiro engeri gye bayinza okutumbulamu ebyenfuna bya Busoga kubanga obwakyabazinga tebulina nnyingiza yonna ate ng'ebintu Buganda byerina nabo babirina. Ife twidda mu Baganda baife twogera kuba twenda twege. Ndi tuli kwenda n'okwega nti wetuuka ku byenfuna mukola mutya kuba ife okusomoozebwa kw'amaanyi gye tuli. Nti wemba ni certificate ndirinze ntya nadda kuba ndirina aye nkaali ni challenge otula kuobona namba yaddo tubona sente dado. Bwe kituuse ku nzirukanya y'ettaka ne gujja bagira kubanga obwakyabazinga tebulina nkola nnuŋŋaamu gye buddukanyaamu ttaka lyabwo nga nakyo kibafuukidde ekizibu. The Kingdom okusomoozebwa okwaife kabiri kw'amaanyi nti tiimu eno gy'oli kubona wano olwaleero ewulira assets The Kingdom aye ezira asset register. That's how bad the situation had turned into. Twenda okwega asset si mu lead managinga mutya. Bano era basabye Kamalabyonna abatuusiza obubaka bwabwe eri empologoma nga baagala essiime okukyaza kyabazinga wa Busoga bawayeemu ku ngeri y'okutambuzaamu obukulembeze obw'ennono. Era ntumye nkukobesebo nti waabayize nti ali kusaba waabayiddye ng'aka ali kujja idinda ayida alamuse ku mukulu we. Ebyo ebindi ebiri detail tunaabikola wagati wa nze niiwe kinaaba kitya aye ali kwendayo ku ekintu ekiri private ayida alamuseemu ku mukulu mwine. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ategeezezza nga bw'agenda okutuusa okusaba kwabwe eri nnyinimu era n'abategeeza ng'enkolagana ya Buganda ne Busoga bwe yava edda nga n'olwekyo basaanidde okuginyweza. Mayiga abategeezezza ng'ebisoomooza Busoga bitali bya njawulo n'ebisoomooza Buganda nga kye balina okukola kwe kuttira abantu baabwe okwettanira ebyenjigiriza okukomya obutabanguko mu maka okulongoosa ebyobulamu n'ebirala. Essaawa ya leero abantu bonna mu Busoga beeraliikirira ebyobulamu kubanga ozimba otya Busoga abantu nga si balamu. Okweyagalira mu nnono y'e Busoga omuntu alina kuba mulamu. Wabula abakuutidde okukuuma abantu baabwe nga beegasse kuba enjawukana ze zisinga okuvaako obuzibu. Because people get polarized by politics and religions and tribal outlook. Finally tulina okugatta abantu baffe Buganda ne Busoga. Kubanze ndooza nti bye tufaananya bye ebisinga obungi okusinga bye twawula. Katikkiro era abakulisizza okufuna kyabazinga omuggya Wilberforce Gabula Nadyopo owookuna nga bano baamala akaseera kawanvu nga tebalina mukulembeze wa nnono olw'obutakkaanya bwe baalina. Oluvannyuma lw'akafubo omutakkiriziddwa bannamawulire, Kamalabyonna akulembedde abagenyi be n'abalambuza omulimu ogukolebwa ku masengere era n'abategeeza nti ne mu Busoga ebintu nga bino bisoboka okukolebwa singa banaaba bamalirivu. Abakali Serunyigo, WBS TV, Bulange Mmengo.